naye Nyamitolo lekera obera ku live ezirika abawemula please oswala mukazi wattu Nyamitolo yennyini yabeera ye ngagala akole akantu va mu buntu obwo omusanga nnyo ku gundi ezo nga kwali please ziveeko ezesonyi olw'ekitiibwa kyo kyetukuwa oba si yeggwe vaayo nnyonnyola eggwanga oba ffe tukulaba binyuma let people be Yes, bwe batyo bambalidde Honorable Minister Fiona Nyamutoro mbu abeera ku live za TikTok naye mbu live eyo ebejjuddeko okuwemula abantu abamu kye bagambye nti nedda bya bulimba mbu si yeye mbu waliwo omuntu alina fake account eya Honorable Fiona Nyamutoro yagikozesa ne yeerimbika mbu ye Honorable ali ku live tetumanyi oba kituufu naye ndowooza ajja kubanga avayo yennyonnyoleko oba yalinge eya okusinga abantu ate obanatandika okubanga bamuyisaamu egaali nga wobulidde byonna byonna nga bigenda mu maaso munnange tudda ku bintu bya ba Gravity omutujju waliwo yagambye nti nga temunasamoninga ba Gravity omutujju bokka nti n'abantu bangi nnyo okuli Kasuku afulufiga nti bangi nnyo abeetaaga okubanga bayitibwa nabo babeeko bibanyonnyola kati abakulu mmwe bwe mba mwayise liri pazo ne Gravity muyite fulufiga muyite Kididi simanyi muyite ono omusajja era omulala abakyaza ye Simon Kawalaata oyo naye mumuyite andi Kasuku kubanga ezo platform kwe basinziira okupromotinga ebintu bino ebyobuseegu nabo mubasamoninge and I wonder UCC otutaddeko amateeka gonna tugagumiikiriza naye ogenda sinsiale n'otunuulira TV ng'etaddeko ebintu lumu nakwata ne screenshot nenjiweereza omusajja wa UCC oyo nemuga nti naye ffe mutubeerako bubi nnyo n'ebintu bye twogera simanyi bye tukoze tutya biki byonna programs etukoze mbu simanyi olinyiridde eddembe lyono nemugamba how could someone have a program before 10 p.m. gwe n'ogiterako abantu bali mu kugiraba eri ku Galaxy okwo bali mu kugiraba naye nga ebigambo ebirimu byonna byabuwemu ku ssaawa ze tusuubira nti n'abantu bakyatunula abaana abato bakyatunula byonna nga bigenda mu maaso era ng'abantu boogedde waliwo agambye nti fulufiga mbu alemedde Dubai mbu lwaki mbu taagala kukomawo kubanga amanyi mbu bwakomerawo mu ggwanga Uganda wepo ajja kuba mbu tanava ku airport mbu straight Luzira munnange simanyi oba bituufu oba nedda biibino you understand wano waliwo omukyala gwe nagamba ne mugamba olulwe lujja nina olulimi olubi olulimi olubi omukyala oyo yadda wano ku live n'aŋŋamba mbu ngenda kusiba ngenda kukwata ojja kukiraba naye ssaawa zino the hunter is the one being hunted nti before nga tannaba nakunteeka mu kkomera ye yakola ensobi ezaali zaagala omumusibisa oba ezaali zaagala okumuttisa ssaawa zino yali akuwooninga kusiba kati ali mu nsi yemu naawe lwaki temwemiitinga ne mwebuuzaako ssaawa zino it is for you okwetereeza weddaabuluze oshegera weddaabuluze wekkakkanye nze nkyayina emyaka egyonoona leka ngira nnyonoona bwe mba nnina ensobi zenkola nkyayina emyaka egyonoona naye bantu mwe wootuukanga emyaka 35 manya nti kati mmaze okuzannya kati nina okukola ebintu ebindabisa nti ndi muntu mukulu oli kukana tekannakoona na myaka 2 tekannakoona myaka 2 okasinga emyaka 15 emyaka 2 Miramba, you're there brabbling. When is God going to bless your ass? How is he going to bless you when you're not happy for others? Kasente kokola ogwalabirira nnyo gwalabirira baganda bo gwalabirira bajjajjaabo okatu solemeddwa n'okwegulira ekiziga ekyebbeeyi oli ku biziga ebikuokya amaberebeere oyise omwana gw'oyogera naye ettutu lifumise weeriti liri weeriti gw'oyogera ebibeere byagwa byonna bikuyise biri ku lubuto birebera wekube mu mutima ogambe she's still young let me give her chance
nga tuvudde wa full figure era tukyali kuba Gravity omutujju. Omukulu Kisa kya Mukama yagambye nti abaana abo mbu wabalangawo emage nti ennimi nyingi naye mu nnimi zino zetwogera olulimi olulala oyinza okwogera ekigambo ate bo ne bakivundula bulala nnyo meaning mbu tezifaanagana kati mbu bino bye bavunaana abaana bano bandibanga olulimi Oluganda bo babiraba bulala naye nga mbo mu nnimi endala tezirina buzibu nga mukwata obudde bwammwe abaasoma n'amatayi gammwe nga mwogera ku munyo ng'omunyo oli yagambye omunyongo w'eggulu eggulu waliyo Baganda kati Junior kandeta ekigambo kino mu Lunyarwanda bwe mba mpemudde bagere bampaabire kyogererwa na mu kyaki Imana rakoze Imana ya tata Imana ya baba Imana kigambo kya Lunyarwanda Urimane tabasha kubesha Urimane sengeso musengeso Urimane tabasha ku ekigambo kigamba oli Katonda ajudde okukisa n'okusaasira oli Katonda ow'amaanyi oli Katonda asobola ekigambo kya Lunyarwanda Imana nakyo kiri mu Luganda bagala kyate zibiyimba kati Onyanga ateesa ate mu Luganda muleke kono na kigwanga yaffe Onyanga ateesa ati mbonyango pena z'Abaganda muziveeko era kankubule Junior pala oyo mwana liri pozo yandigenza n'abafiira mu ngalo kati eyembwa yafiira amasanyalaze gye nalabira mu COVID eyembwa etalina kyakulya omukazi w'enkwe namugoba lwankwe abuuza abaana be namuyita nabo bonna bagagga basaamu mugagga bagagga bannantongo bagagga bakenzo eyembwa nagirabira mu COVID talina namakulu oyo talina ayina ettima oyo kasasiro nze nkalaba akakazi kalinga amagumba g'ennyuma gasiya mufiina masanyalaze kale nange nkoseza mutimbagana agenda mpaabire oyo minisita wa instability and ethics eyembwa ani yagironda mufiina masanyalaze agamba fiina takyalina masanyalaze alina matengo alina nkaka kati amasanyalaze galiwa oyembwa basajja bameka bamuyimiriza olunaku mufiina masanyalaze agenda ayimbira mu masanyalaze g'abajjajjaabe oyo muyimbi wa Mandwa ate kuliri pazo ntabuuka nze kankubuulire nze liri pazo ankabya amaziga namulabako ng'agenda kufa eyembwa eve ku baana ebyo byadiba byasibwa mu kamwa kaabyo muliri pazo mbona namuyimbisa nanakuba oluyimba lwabwe kankubuuze fiina masanyalaze kyamwavooza butayimba nnyimba zabuwemu ayina ki mu nsi ayina ki Pastor Mondo mulekerawo okuwa abantu abatalina budde emise fiina masanyalaze naye kale eyembwa nenkubira essimu nsobola ogikunamira eyembwa nenkubira essimu ngikunamira nyinza okunamira embwa eyo nini nkasanga kakazaako ave kuliri pazo ntabuka fiina masanyalaze agenda kulaba okwekalakasa mu ggwanga nze ngenda okukulira nabo Onyango bajja otwogeramu Oluganda olwokuba tubalima ne boogera Oluganda olukutose Onyango agenda abeera omwogezi mujuni yaabwe se yaffe oyo Onyango simanyi Onyango za kuno n'Oluganda talumanyiddwa ogera agenda ayogera ewaabwe ani yamugobayo nze namutuuza katebe genda n'Onyango wammwe kati fiina yo mgaali alinga amagumba gaki kali awo kalina amagumba g'embizzi mbukanunako kwogera kateesa mu bantu mufiina masanyalaze oyo tasanyalala dda kati yabadde awandiikidde Kenzo mbu ajje mu meeting bakomaze yembwe wandikira Kenzo naye kati kambabuuza abantu bamanyi gye bakoma kati yembwe wandikira Kenzo okuba nalabye nti oyo mwala
actually wadde gravity omutujju nataddewo balooya basatu owulira okuwandiika okuteeka fiina masanyalaze mu kooti batubuulire we yajja obuyinza owulira mbu yayita meeting ngaani n'atuuka n'okumanyira baminisita mbu abawako kopi eyembwa mulamuzi w'abayimbi bino si bya Buganda amawanga gaawukana tulina minisita wa ethics and integrity tulina minisita wa kati yembwa yatuuse okuwa kopi minisita oyo muwala ategera bulungi Junior tuddemu ku magezi fiina masanyalaze atasobola na kuyimbira kapa mumbulire olunaku lumu Junior tubadde mu Kampala ffena n'emikolo mingi ani akyakuba oluyimba lwa fiina masanyalaze oba lagaddi abantu byayimba nabo bonna baafa eyo firimu yavaako bonna baafa yakyali olwa Katonda bonna balwala siriimu ne bafa mbu bakyatuuza abantu kati lagaddi azanya zaala mu kasino naye bakakuba malaya takimanyi swera naye buli naku amusasulira emisango emeka temuleta wegasiya kutumbaavu mutubuulira musoma integrity y'abajjajja baabwe omwana Liripaza yali afudde n'abeera ku kyaki wa Pastor Bujingo Bugembe nze nyina ekifaananyi kya Liripaza akaabya ng'alina kala ya bbulaaka ne ya bbulu alinga avudde era okuba obukazi bwaggwako de tebukyalina n'abusaba akakazi ne bekagenda okumala kayinza singa yaleese ekipapula ekyo n'atuweereza nze n'andikitadde mu toyi n'enkwata vidiyo n'ekyetako bakumbwa naawe tudde ku mboozi endala ati lindako kati fiina masanyalaze fiina masanyalaze Junior ng'olera fiina masanyalaze mu bantu kale oyo ani akyamwegomba kati mugobe embwa yabadde ayita Edikenzo ave ku Liripaza ate kambabuulire Junior nze golaba wano sokolangako byesobola kukola mu nsi ono Onyango yatula ku katebe bamugoba Onyango bamugoba ku bwa poliisi n'atula ku katebe okumala emyaka 4 mbu Onyango naye ayita abantu mbu balina empisa emyaka gye kyayogera ekitongole kya poliisi ya Kampala kambu Onyango omusajja omukulu naye neyeeswaza bw'atyo ye mwogezi wa poliisi yabadde mu lukuŋŋaana kati naye omulumbye oke baamukuba akatebe baakuba Onyango akatebe emyaka 3 lwabutaba na mpisa kati munaye ayita aba talina mpisa emyaka 3 yakomawo lwa ggwanga lye ate agenda byakagaba alina omugoba mbu Onyango ensonga nga zikalubye abaana nga boogera ebigambo ebikankana nga biwanvu nga boogera ebisongovu naye nga tukyali eyo oba nga tuvuddeko eyo amunamateeka mabirizi abasinga obungi gwe bayita controversial lawyer ye avuddeyo n'agamba nti ye talaba musango gwavunaana ba Gravity omutujju mbu teguliiwo bibino mu bigambo bye bwatuwannyonnyola muziki waabwe okimanyi nti Gravity ne Liripaza babakutemu bababanize kikyo kyogerako waliwo kyekimpatira Fiina Mugerwa kyeyawandika naye Fiina Mugerwa yennyini yayimbanga amazina ge yazina gafunduukulu tekalinga gabulimu kati mbu yakwasiseza empisa but National Theatre oba Uganda National Cultural Biki Center trust eyo bagiteekawo okukuuma byabuwangwa n'amazina na ati wa Uganda tebagiteekawo kufuga si regulator nti yagenda okugamba kino na kino nakiriwa nakiri balina kulabanga amazina agama Amaganda Amatyabule Nankaseze Engoma Enganda zikuumibwa era nga zikola ki ng'ebintu bibeera gwe mulimu gwabwe so sigera kufana kagamba wayimbye luyimba ki katutunulemu kasita regime etandika ebyo ng'omanya oba nakyemajja bukuze kuba leero agenda kugamba mu lwabuwemu ekya agambe oluvumye Museveni ekyagambe eki so ebintu bimenya mateeka tera mu democracy
simukoto yakyogera ddala musawo gwa Charles Onyango ne Andrew Mwenda mu democracy balina buyinza kusala wani oli ayogera kyo oli ayinga eki bwagala ennyimba ez'eddiini gena mu kyaki bajaziyimba abagala ez'obumu bajjagera baziwulire oba ddala liripaza abantu tebaagala nnyimba ze lwaki bagenda ku gundi kushoze lwaki bagenda ku shoze kubanga ennyimba bazaagala nejuza lwaki baziwulira kuba bakola ki kati okudda kuzanyira ku bantu abagezaako okulaba nga batwala eggwanga lino mu maaso felu music felu kiki gwe nodaawo n'ogamba waweza ennyimba tebiriiyo kyekimu ne Mayiga byaleekaana ebyo mbusimanyi temulamuziza Mayiga aleekaana buleekaanyi Mayiga singa amanyi demokrasi bwakola teyalize mwoyo nonsense we abawuliza CBS atoyo lawyer naye yavadda ku mulamu ala anoonya ssente abawuliza ba CBS n'aba Telefine aba BBS be basaba ennyimba ze baagala oli akubi agamba ensanyira omutujju nti Katikkiro yalugaana kati ebintu bya kijigajiga ekijiga eno demokrasi ategeeza abantu kwogera kyebakola ki kyebaagala liri puzzle ne nani ne gravity sijja ba magezi g'amateeka mujja funa baloya abali independent wabule kuba te abo mujja ba holding accountable temulabira lulo fund ya fundraising wegena maaso 0701 881231 Yes, ndowooza obiwulira ate munnange abaana bafangoni batabukidde Mathias Mpuuga statement gye yakola bagamba nti mbwaliwo statement gye yakola etaabasanyusa yeeriwa bibi Honorable Mathias Mpuuga mu butuufu politics bina n'oba wakalina abaliwunya liwunya because kati mazima ddala honorable since when have we ever been a troubled group kuva ddi twakigamba ddi that we are troubled twakigamba ddi nti ffe abeetaaga obuyambi ennyo nti tuli mu nnaku nti tunoonya kusaasirwa tunoonya kuyambibwa. That is not us. First of all, Alien Skin reached out to me and said we are a troubled group, and I agree because it's part and parcel of the so many young people within and without Kampala, talented, scattered, and not led, and said we want to be supported, to be organized, to act more formal, to have more discipline. I said, come on, bring it on. And I committed to assisting them. And I can tell you, I'll go out of my way to try and help them. They have no formal education. They're extremely talented. They're not taken care of. Our formal systems do not recognize them. Honorable Sebo, tukwagala nnyo okufa obufi era tugenda tambula naawe kasita mafia boss atugamba nti kino era kye tujja okukola ku lulwo. But waliwo ebintu ebimu munnaaye fenga amagye ag'omumegganyi kibanda kimenke bye tutayinza kukkiriza kuwuliriza mu matu gaffe. Naddala ffe tetwagala propaganda, tetwagala makonjere, tetwagala kintu kyonna kyekuusiza kutuwaayiriza. Tona oli musajja mugezi, oli mugezi nnyo. Era politics ono gw'omu ku bantu abali real era abayambye ebitundu gy'okulembera. We thank you for that. But kibanda sikkirizangako nti alina gy'agenda n'asaba obuyambi. Never. Fekibanda waffe tanoonyangako buyambi. Never. Aze alwana yekka bw'omu from scratch paka gyali. Alwanye bwogwa paka gyali. So kati ekyokugamba mbu alien yanoonyeza ng'anoonya obuyambi. Never. Ekyo twagaanye tukitrashinze. Mbadde ndaabu video buno naye nga mbwekenneenya because gw'oli mukwano gwaffe oli muntu waffe. And then ekirala, we are not a troubled group. We are not. We are in peace with Papa. Kuva wetu afuna Papa. Buli kimu mulembe. Tuli mirembe mierere. Atugaidinga. We have a guide. Kibanda ye guide waffe tetwetaaga mulala yenna. Because tosobola guiding abana ba ghetto bana ba dipo. Nga gotoli wa dipo. How can you do that? Because byonna bya guiding abaana bano byonna yabiyitamuko. Kati amanyi bulungi engeri y'obbakwata, amanyi bulungi engeri y'okukwata buli muntu mu kiti mw'ojjidde. Okitegeera
era si ukimufula number one coach, number one mentor, number one guide. So honorable, it is Fangon Forest, I repeat, it is Fangon Forest to help you, honorable Nabantubo. It is Fangon to help you. That is why we are here, to help you guys. Liko NCK TV, wabanga tuna subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire gotugayina mu bungi nnyo nyini ddala ninga tukize tubenga tukwerekereza jja kwanga tukama mu masana mu byamanji getofa.